This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. We no linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Badde nyinamu njagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayema mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga bbiri. Dakiika nga bbiri. Kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino. Lumenti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Bosi omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kugere kutoka ntoko nimbuzi nyefu nyefu. Ala bora babaddi. Abakyala. Wale somuyomba nyembuto. Katonda ya chembuto. Genda wedi waminge. Yabaweereza buno bukeeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. Waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Nego ofunye envi mu kirevu. Envi sente ziwera ati olwo. Sente ziwera. Nga gwe olaba wafuna ekiwalaata. Olaga wali. Omayembe mbate munnamanyiira muntu. Olaga wali. My brother. Oluusi. Oluusi okikola. Edensi omanyi etambula na kutiisa. Eriyo kwesetinga. Lobako weweteeka. Alhamdulillah. Ugamba otya? Sina tabu. Welcome to yet another edition of Kasuku Live.
Leero nine Saymore omunene. Pozisi yegwe Saymore. Mutubuzaabuza. Ndabinga tubabuzaabuliza. Saymore buba bwongo butono. Saymore ono ye Saymore. Oli ye Saymore. Wamagwe kwekikweko kyawula. Naye emitwe gyaffe eminafu giganyo kifuna. Ate si kyawulangako. Ekyange bwe kyajja. Buli lwe mpulira Saymore oba Saymore zijukiramu bwe yabuuza omusajja n'agaana omuddamu. Yamubuuza ogusooka n'amuddamu ogwokubiri. Neno guno omwaka nno guno. Guno omwaka guno. Saymore munene oba ogenda kugumalirako gendako ko ewa Pastor Serwadde yafunye wasabira awapya. Wayinza otandikire mu mikisa emipya. Awo ku Entebbe Road. Mondeba yavuddeyo. 31st. 31st. Tumanyi nti Nambole tebakyamusabiramu. Pozi. Babagoba. Genda kelifo ngeri gyekiri ekipya Katonda ayinza okuba agenda kujjanga musabuukulenga mupya. Kuba kyo gukozeeko effujjo. Guno omwaka. Gumukozeeko effujjo akoti tuyinza omwerabira nga tubala. Tuyinza omwerabira nga tubala. Naye kye nayagala ku Saymore yatuuka ensi n'agijjako amaanyi. Omanyi mu reality oluusi waliwo ebirina okubaawo. Abantu abasinga bw'obaga nti ensi gijjeeko amaanyi tebamanya ky'oba otegeeza. Kugijjako amaanyi atya? Yakkakkana yaleeyinga llo. N'asalawo kati n'adda mu bibye. Nasangako Saymore mu kivulu kya Saha ekyasooka ng'alina obuzibu ne Kayemba Solo oyo. Awo nga tasalikako musale. Ng'omwana awanda buli gwafuna omukisa okumubuulira ku mboozi gye yava ng'amubuulira. Nga ensonga yetegeerekeka of course byali mu ssente naye ng'ate olowooza yandigenze n'abimaliriza n'oli. Tera nnyo okuprifaalinga emirembe kubanga okukaayana ebiseera ebisinga abantu abamu okukaayana mulimu gwabwe abantu abamu ebyokukaayana babitwala wala but buli omu aba n'eddembe. Naye Saymore naye namugamba ave mu bivvulu. Ebivvulu ebyo kyekintu ekyanguwa okutabula n'abantu, kyekintu ekyanguwa okuzza mu kyalo. Nagumanyi kuteeka miliyoni 10 mu kivvulu kimu. Kati nze nategese luseke nyamunyamu. Enega nawe gy'ogendera budget egenda tandika okunyala wakati ba sponsors olina w'okulidde nga sponsors. Awo wennyini era sivaawo. Era bwe nkolamu assessment nga naate kijja soboka. Wakyuza n'odda mu parking. Nazze wali ku washing bay wennyini wansi wa yaya. Bwakafuluma yaya washing bay weeri. Naye era ekivvulu nange nadde nabenkaayanye nabo. Era ku byakuyimba. Naye ng'akavvulu kati litiribe kati. Kwega waliwo ebintu byotasobola. Wagenza okukyusa okuva wali w'obadde tubadde nga twekweka bwe. Okudda mu park kirigeze nkirina okukyukamu. Kati eno edition yakusatu. Ebintu birina okukula paka we bigwa. Kuba kati olaba luli mbadde nkola eri edition nga ntunda emmeeza zange 2. Kati wagenze mu mmeka? Era sobola okusigala nga ziri 2 naye kwegamba kati ke nayongeddemu bino eby'abayimbi be nafunayo ba sponsor baani obeera ogezaako kimansamansa. Naye luli tubadde tukola nga nze mwennyini nze muyimbi nze MC. Abantu olumala okulya DJ n'akuba music. Kitegeeza brand kula. Papo Party yatandikira ku Bulldog awo. Nzijukira. Yatandika noza n'abantu bayinza bati baawera 10. Baawera. Naye ne totuyanira mu Bulldog awo. Tegedde bulungi. Ne kati saa zino osanga omwana w'emyaka 22 ayinza olowooza yatandikidde ku beach gyagikola ki? Gyagisa. So buli brand omwaka enejja. Papo Party. Guno mwaka yagendako e Bungereza. Negendako Netherlands oba ne Sweden nekoma. Naye tambira nnyo ku relevance ya Daaga. Daaga as a presenter. Atakyali relevant. Show erimu abantu bangi. Yawaamu ku balala. Kakati nze agamba ku Daaga nze nalaba Daaga mu vacation yange ya senior 6. Nga show ya Daaga njirindanga ki? Ngali ku record transition ya Daaga okuva ku record yabo bamugobya agende ku the beat. Ndowooza teri switch yali badde y'amaanyi ku presenter ngeeyo. Oba kitegeera. So naye nga watching ensejja kulaba Daaga. Naye kati kino kye baayongeramu omuntu alaba show
kakati host buli wona fear host tegeeza nti ne brand abagitambulirako bagenda bakendeera kiriza obakola ki gaana however buli kintu kibako n'obudde bwakyo ebbanga lye yakifunamu trends zikyuse trends zikyuse kati ayinza okubaako ekirala tekyaleeta okay leero emboozi zetugenda okunyumyako nnyingi naye muganda wange Saymore ennaku zino amanyi otutuulawo emuyenga n'afunayo buginesi bwe buna n'atuula yekka n'abunywa n'addeeka bulamu obwo nga obwo obulamu anti kati awo wootegeerera nti kati ensi nagireka ofuna wootuula akwagala yakusangawo n'ova mu mbeera eri gye twabeerangamu edda Saymore oliwa kanzije tutuulemu awo awo kati obeera okyesiba ku bantu nawulirako awo nti wano naddala ku kaseera k'engalo waliwo abayawulira nga bakuba enduulu nga tebandikubye ate ndabanga eyakulabamu abasaakaanya ngalimu ng'agamba nti bonna bandikubye naye ono yandikirese ayina abantu be yali aga nti tebandikikoze kyekimu ekyagwa ne ku musajja wange gyenzijo ngenda kujjayo nayo nkuboozeeyo naye amawulire gabeera mawulire unfortunately waliwo ebibeerawo nga ne bw'oyagala osirika okitegedde nga tewakyali kyozza naye ekirungi ngamba nnyo abantu nti ebintu ebyo ng'ebyo ebimu bwe bibaawo otegeera abantu nze nange Saymore nina abantu nze ndi wankwe okitegedde naye ate kiyamba Saymore n'omanya nti kasuku wankwe ndiringa naye bwe nti okitegedde kakati ekigambo nkwe kinene naye abantu ensi tulowoozezza nti nno erina kutambula nga bwe tugyagala abantu bagamba ndi wankwe era kye batambuza era juzi naaba yeekolera agamba kasuku buli muntu avuddeyo agamba oli wankwe toli muntu mulungi kiyinza okwonoonera mu maaso eyo kyenjagala okugjawo nti ekigambo nkwe kinene naye mu nsi kyenjagala tukkirize si buli kimu nti olina okukiteresa ensi kasuku walina okukeerayo omwaka ojja otuwa revelation nti nze gwe mulaba omwaka ogwo mukimanyi nti najjanga nenjogera ku madamu ng'ekataliiyo oba kitegeera naye abantu n'afunamu akazibu katono n'adduka ewa mukwano gwe ng'akankana obulamu abantu ekibakaddiya ekitujjamu ebirungo ebyo ne biremesa enviiri z'okumera ne biremesa enviiri z'okuba enzirugavu enimo by'oyiseemu tufiirwa ku mikolo n'osanga jjajja mwe ng'atunudde bw'ati ng'akutte eccupa ye ya bbiya oba eyakawalagi ng'afiiriddwa kakati ensi kyegezaako bagamba nti ekituyisa abantu ab'enkwe tusuubira nnyo okuva mu balala ne bye twandyesitulidde tulowooza nti bandikoze eki buli kiseera kulowooza nti waliwo agenda okwetikka omusaala gwo nze genda ku example ya musajja omu Seekawumalu yalina ekizibu ky'omukyala bwe yali azaalamu omwana n'agongobala ng'ekizibu kye kyetaaga emitwalo 22 buli wiiki omukyala alabirira omwana Seeka n'alemererwa okumanejinga ekizibu kye okuva olwo Seeka taddanga ngulu kakati Seeka bw'asinziira ewe n'alaba Saymore ng'akola emboozi nga tonnannenya Seeka ali tolina mukisa guziyiza mboozi eyo webale but of course n'ennaku zino tulinamu entitlement buli muntu alowooza alina okwogera ku kyala kigenda mu maaso alina okuwa endowooza ke kaseera ke tulimu wano we tuli ye kiseera luli ekiseera waalingawo certain groups of people abaali bawanga endowooza era abantu abeera nabo baatutawaanyanga ng'akuwa olunaku n'essaawa n'obudde bwagenda okukuwera endowooza ye abantu ne bakizuula nti biboogera tebabijja mu ggulu nabasobola obyogera kaakati generation eriwo omuntu kasootunula mu kamera be confident kala amaaso bavumemu ogende mu maaso era ogenda kwaba nga otandise okufuna abakugu nze ekyokuba nenkwe nakyemburesinga waki nasalawo nkyemburesinge kati kinyambako nti siina agenda kunteresa byama bye siina agenda kubeera awo nti alina kyansuubiramu naawe kyama tukyali ku ebyo nze kyama nkiina tolina nkukubira essimu nkubuulira byonna byensanze ew'omusajja ekyobuntu kyali
nange emboozi nawe sigitegedde mba ndi ku TV ngenda okulaba okanula amaaso Ndichi nange Saymore yangambye n'emboozi yagitegedde naye tukandi ngamba kati kasukwa kibadde kyetaagisa ati emboozi wali togitegedde nekyo kyali kyaffe byabadde nze kati nina ekizibu kimu nze Saymore wengamba nti nina ebyama by'abantu nze nina omuntu aŋŋamba nti Kasuku kino tokyogera wallahi sikyogera ekyo kati ekyo kyali kyababiri kati kiri ekyababiri yali weapon of war anga kati era omusajja bambi asinziira gyali agamba bannange ate bwe nazze wano kati nze nesigala wakati awo nti era tukola nti sibyo saddamu gikola ki kugikwata nenga akasoka nesonyiwe Kasuku anti n'emboozi wali togitegedde wakiŋŋamba emboozi wagitegedde yalina we yali tegatta kando engeri gyeva mu nnyumba n'engeri gyebalukamu naye si kye twali twetaaga mu kaseera ako omusajja atula mu gundi anti kye nakola gwe yali aleese kumuwa credibility gwe nalina okukubisa yennyini ategeere nti ne gwe yaleese omuwa credibility naye teyabitegedde nawulira nno bubi nkubira Zubeda ali bweru omanyi obeerawo ng'ofa ng'aweetaagako omuntu gwosya ninkubidde nze nkubira nonnyonnyola nali njagalayo omuntu gwe njogerako naye Zubeda essimu teriiko alenze simaye kugenda kukaabira mu wallahi I had a very bad night eyakubira kabulira bubi saba ebyo ebiseera naye nebyo ebiseera nalina obusungu gwe tobaye busungu bwe nalina obusungu nga nebuuza naye kati abantu baagala ki ekituufu naye guno omwaka kyengwagaddeko kiri kimu ngenda yingira okujja nga siina mmanja siina agamba nti Kasuku nakukolera be nti buli muntu ebbanja lye ndisasudde okitegedde siina muntu n'ogu aŋŋamba nti kino kati ekyo nakimaze nakkiriza kyawedde now tulina stories zetugenda okwogerako of course eyo nga eriemu ku zo ndowooza tutandikiraawo mba ndi awo ate emade yagikubuuza gwagiinako emboozi anti soka nsooke nkubuuze wali ojja gimbuuza tewali buzibu mba ndi awo ng'okoze interview ne BrianWhite otuuka otya wa BrianWhite natuukayo otya navuga emmotoka nentuusa erweza nensanga geeti ya Maldime yenkadde nga agikola nenkozesa lino ekkuba eddala nempita emmanju ery'ettaka nengenda ku Bethany Clinic we yali n'oyingira nga waliwo abasirikale tewaali musirikale waliwo bambega ne bakukkiriza n'oyingira ne banzikiriza nenyingira nitugenda omugagga I think he needed somebody Brani yabayita oba mmwe mwetwala yali yeetaaga emboozi eyasooka yavaayo bubi eri gye yakola agikozesa obusungu ekyamazima amatuufu gaali bwe gati kati naawe kankigambire wano osobola okuba nga kituufu olina omusango era ng'omusango gusobola okukusinga naye ng'omusango si gugwo osobola okuba nga olina omusango era ng'obujulizi bwonna busonga ku ggwe naye ng'omusango si gugwo nze mu byonna bye nnenya omugagga I think yali alina okutuula bw'ati n'anoonya nti abange be baliwo abasobola okuntegeera n'ayita ababe ne boogerezeganya n'ababuulira kituufu ekyabaddewo ne banoonya engeri gye bazannyamu PR ekitaakolebwa n'asigala ng'alindiridde ku bantu baatakoze eki baatayogedde nabo naye emboozi ya Brian weetabukira mu ndowooza eyange ng'alina byazibira ate nga lwaki abizibira ng'ayinza obba alina omusango eri abo baazibira ogw'obuntu nze nalabako ku bode y'omwana bode eyo si ya muliro yes nze nasanga Brian nasemba omulaba nagenda eyo ku gundi ye bwe yali abeera ennyumba gye nasanga agamba agenda gifanishinga ewa eyo yebbunga oba ebuziga ewa Katongole wano wansi n'antega pisto n'agyekaawo n'agenda neyefuula akwate essimu yakulekera pisto yagindekera awo abagagga bakuba koodi kati olongo tugende mu maaso kaakati wekikyengeza kukulaga nti Brian tetwasemba dda kwogera naye ngenda otuuka ewa Brian ate nga teyeekoza
nga Brian alaga ate yasimba okunda emyaka nga 5 emabega. Olw'ebizibu ebingi bye yayitamu awo n'okuvaako yavaako ekyo nsobola okigamba abantu batakikiriza paka ng'otuuse ku muntu wa Brian n'akigamba. Wowe otuuka nga ebirowoozo oyina bingi naye nga tomanyi kituufu ki okusobola kusalawo kati wano wayitira Kasuku yali yavaako. Kati kyenkugamba ye problem eremu nti yalina omukisa ogw'okusolvinga ebizibu ebyo mu ntandikwa nga ebizibu bikoze eki n'ebizibu ebimusukkako obungi Brian n'okutabuka yatabuka. Nze ekyo nkigamba nga tatabuse butabusi bwongo ki naye ebizibu ebingi nti wali obaddekaawo n'ogwekigo n'ogwa mu seffuliya y'ebijanjaalo ne bikwokya ate ebintu oba ontegeera nti ekizibu kino kyasitusa ebizibu bya Brian byonna kyasitusa abaali baanoonya dda Brian bonna ate nga bamuyina kubanga amaze ebbanga nga abalumya omutwe. Omusango ne gujja nga guli mu mikono gye talina bwagwegaanira naye ate nga nze nina ekirowoozo nti asobola okuguswikinga naye ate tasobola kuguswikinga guzza we gukola ki we gulina kubeera. Emikisa mitono nnyo ejja Brian okubanga alina omukono mu bulamu mu kufa kw'oyo omwana kubanga ano kituufu yajja Brian kituufu yajja ebigere byajja kati ekibuuzo yajja atya kubanga bino njagala mu bitunule mu birowoozeeko bulungi. Brian olunaku olwasooka okumuleeta mu ddwaliro baamuleeta mu ngeri embeera esemberayo ddala okubeera embi nga kitegeeza waliwo agamba oba ali atya mumuleete mu kooti. Singa yali alimba ebiwundu oyo yagamba oba aleetwe bata ali atya yandimukkiriza okusigalayo. Ontegedde bulungi kitegeeza Brian ebiwundu yali abikola ki abiina ate nga ebimu abiina mu bifo ebizibu abifuna atya. Oba okitegedde? Wow. So kaakati nze ndowooza ng'eyali abaddeko omugagga yamulemererwa okumanya ebiro nakyo ekyokukola mu biro ebyo. Ekyokubiri ne guba omukisa ogwali abaali baamunoonya edda kuba gwe nawulira eyaŋŋamba nti Brian agenda okudda nga alina ssente zaakubye. Komawo wano. N'abaako baazigabanya be yazigabanya ne batazimuwa. So kakati ebiseera bwe obeerawo ng'olina abantu abaakunoonya edda naye nga bakusanga bakyabuliddwawo ekizibu ne kijja nga kyamaanyi n'okkiriza nti abasajja wallahi bakola ki bannina kati eyo ambush yatabula Brian nekijja bbeera kizibu okukikkiriza kubanga yabulwa abantu abasobola omukolera PR ayimiridde obulungi n'okumanya wa watuufu aw'okuyisa mu PR kati n'ekintu nekimuyiikako. Okay. Anyway. Nina esimu gye naliko ku wiki ewedde nga waliwo omwami yaliko lwakuba omwami yanga Kasuku tonjogerako ne muganda w'omu era nga twogera ku nsonga ezo abaana Kasuku embeera yali bweti ne bweti naye ekibiki so anaki naye tujja kulaba engeri gye tunaakwataganamu ne musajja wange Uncle Buula namugjayo lokati benava ku ssimu eyo ebintu ebyannyinnyonnyolwa byali bingi ate navaako musaasi. Brian alina ebigambo byabigala n'agamba oba ebintu bya Katonda ki abasajja banno omanyi kyemazima ne mumboozi ne weebanga ebuukabuuka ebyaddala obiwulira nga byaki byaddala n'agamba ne bino we bijjidde obusajja ne bunfuna. Oba okitegeera kakati waliwo abaali bamunoonya edda omanyi ebintu bino ebya gavumenti birina obuzibu bumu abantu abanoonya ssente za gavumenti tebakoowa zinoonya basigala bazinoonya n'abagezaako kuba abazinoonya nabo basigala babakuba. Kakati eyo system ya gavumenti okuba bwe bakuba. Naye nze kyendowooza era kye nayogera Brian alina okumakinga peace ne family y'omwana mu buli mbeera omusango gusigala emisango gye gisigale nga bwe gikola ki nga bwe giri bwe gisigala nga bwe giri ajja vaayo kubanga nebbeera aba asobola okugifuna mu bulamu obw'ensi eno omuntu bw'afa aba afudde.
acceptance ya death olumu abantu bagana kukkiriza kufa nga omuntu annazike naye omuntu bw'aziikibwa time etuuka ne mukkiriza nti akoze eki afudde and then when you come out n'oyogera mazima matuufu gakola ki bwe gali oba okitegeera then netwaba how we move on naye eno system yali ey'okulumba family yo awo nawo waavaawo obuzibu naye nawulira mu kooti lwe bamusomera taata yagamba amwetondedde abantu yagenza abeetondera yamwetondera no yasooka n'alowooza ajja kijjirayo eyo waggulu gye kyali naye n'arealizing nti gwali mukisa gw'abaali bamuteze obutego bungi omulina era nze ndowooza nti yalwawo n'okukkiriza okugenda eruzira tannaggwamu asobola obbeera obulungi n'asooka yeebaka bano abantu n'abawa satisfaction Brian asobola okugenda eruzira ne yeebaka bulungi ng'alaba TV ye n'asooka yeebaka ne wegiba myezi egyo yalwawo kirowoozaako yali ayesooka nakkiriza n'agenda ne yeebaka nakulaba ne my brother oh yes your brother nga mu kiwa omuliro no kakati lwaki laba kiri ekintu kyekyanumamu nti emboozi yesu wadde waliwo waali wabuukabuuka naye manyi kyekitegeeza okujja n'entuula bwe nti nekunyumiza emboozi n'olaba ng'ogibiri enkeera nojja n'ogamba mboozi saagitegedde naye ng'omuntu wagenda n'abifalinga ku vidiyo atulaba oteekayo omuki omutima tekibeera kya buntu but nze Brian namulaba era byensobola okugamba nti bino saakitegeera naye era nze emboozi obutagitegeera nategeera nti alina ebiwundu byakola ki byabikka kubanga nze psychologically nafuna ekirowoozo nti alina kyabikka ekinene yeewaayo nga Yesu nti nze ndi mafiya nja kulwana mwe musigale ku bino ebitonotono. So does that go to the other angle of thinking abantu bangi ade batambuza nti omukyala ye yabookya ate jja kukubuuza omukyala n'abakozi bakola ki mu musango? Bagamba nti abakozi omukyala n'omukozi baalwawo okugamba poliisi okuripootinga nti oli yajjiridde mu nnyumba. Abasajja ekifuula omusajja kwe kugumira ebintu ebimu. Omanyi omusajja osobola okubaako byobeddeko n'obeera okuba kyo kyamazima Bolaka yali ali omuwala oyo ye. Bolaka yali ali omuwala. Kati otayimba otuka n'ogamba waayi nyonoonyeeko ekimala. Ffenna wajja kwetaaga yasooka okufuluma ekkomere n'asanga abaana. Nze yakwebakayo n'egibeera myaka 5 luliba olwondira ba pulezidenti. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kale. But during that whole scandal and the fracas that was happening around that time, omukulu gwobadde okola naye omukyala Nampijja amawulire we gajjira nti alabika yagenze era twagenda okumala okukonfaminga nga kituufu agenze. Abaana ne bagamba Flo yawummula waaki buli gwokola naye agenda gwe togenda. Ane kakati era nalaba abasiru nga bakyogera
obulamu ensi eno buli ekisooka buli omu baamuzaala lulwe nga bwe yali ansooka okugula emmotoka temwakimbuuza nti lwaki yavuga emmotoka nzivuga akoze erinnya ery'amaanyi waaki waalifunye waaki nze temukomyewo ne munnona nti gwe nga tonnalikola tolabanga ebyo byakisiru bibeera byakisiru. So Saymore obulamu nawange si bugwire kino kati ndi mu kumalako mwaka nze siri muntu kika kya kulimbisa abantu kujja beesomerako. I think this year has not been good to me. Omunafu yandibadde agenda ku kyeyo guno omwaka naye nsigadde nga nsasula ttiimu y'abantu 3 nga nsasula rent wenkolera so nze obulamu obwange si bwakukyamuukirira kusanyuka nnyo okusanyuka kuleke okukyamukira abantu bali mu bulamu bwakukyamuukirira gundi akoze kino nange kankikole era ne mukaseera wempulira nga ntandise okukyamukira neekomako nengamba naye Saymore kati oli mukola ki oli mukyamukirira weenoonyoddeyo olabe Saymore omutuufu gw'oyagala okukola ki okubeera. So Florence yatandika olugendo lwe olw'amawulire n'atuuka time ng'awulira tetukyeyongerayo terukyalina gye lulaga. Kitegedde bulungi. Ekyokubiri oyinza okwagala okkigaana naye ayinza okuba nga sente za TV azaali zimusasula bulungi naye nga ne bwe zimuvaako asobola osigalawo ng'agenda mu maaso. Era nawulira yeeyo abawoggana ssente Florence tasobola kuva ku telefayina nga tebamusasudde. Bamusasula. Ekyo tebakikulimba. Kati ki ekimujja ku TV yali akooye? It was time. Nga obudde bwe bwo. Obudde bwe bwali butuuse. Ekitera bino bituwulira bye yasaba liivu ne batandika omubuuza ebibuuzo. Iyi medical leave n'oddadyo n'okola otya byonna byonna tebiyina makulu. Kakati obudde bwe butuuka kyonna ekikusanga okisobola okukutuusa. When the time is right. Obudde bwe buba butuuse omuyembe we guba gwengedde ekigenda gwandibadde gwakuwanula naye empewo bwejjanga nnyingi egusuula kyekimu ne wano obudde nga bwatuuse genda eri okuba wali mutwe ng'ofa. Tegedde bulungi. Obudde buba butuuse. Ebirala bino tusobola okwetooloozaawo byonna byasanga obudde bukoze eki because kino kyogera kuva ku nze at least ekikwatagana n'omulimu. Me and Florence have been talking. Ekikwatagana n'omulimu. She felt now is the right time. Ate ekyokubiri Florence ye muntu akoze omulimu gwe buli kimu n'akikola. Nze badde nkola ne Florence ku Saturday nga Florence asobola okuva Emityana nga baasuze mu Katemba n'akeera ku makya n'ajja ku TV n'akola n'addayo Emityana. Ontegedde bulungi. Kati y'omu ku bawala benkoze nabo ng'omulimu gwagukoze nga talinaamu kulowooza nti oba okitegeera buli kimu akikoze n'atuuka time n'awulira nga yeeyo. So obudde bwe bwali butuuse ebirala byonna abantu byasobola okusalawundingisaako. Kati ngenda ku example yenna yakweza screenshot eyo about singa yamanya ku move ya Florence emyezi nga 2 emabega kuba namulaba nga agezaako kubewa telefayina nnyo bitambuza naye nga ate alaba bipya kubanga Florence agenda otekayo ekiwandiiko ekyo nga nze n'omuntu gwe njagala okukola naye ku Lwomukaaga namukontaktinga dda omwezi gumu emabega oba okitegeera naye lwakuba nti ekintu ekituuka mu public platform ng'eriko abantu abangi of course waliwo agamba kankiteekeyo naye of course kyali kya staff ekyali kya staff oli butagamba nti nga taliiwo naye era buli kintu kiba n'omukisa gwakyo nekifuluma TV ekyatambulanga bweri. So ne Saymore bw'anaatuuka mu time eyiye era ajja genda because for me I've gone through steps of growth naddala mu TV era nja kugamba nti no Saymore owange aleka ali mu myaka nga 5 ejja TV okujjayo Saymore owange. Ate ye Florence yafuna omukisa nti yatandikirawo nze natandika ne Dr. tukola emyaka nga 3 nga mperekera buwerekezi okitegeera nenkola ye emyaka nga 2 ne Florence oyo naye growth yange nze njibalira ku Sumulula yesho gye ngamba nti gye nkutta omuntu gy'asobola okugamba nti nkeera kulaba Saymore. So nyinza okuba nze nkyalina olugendo olwange. Ekyokubiri nyinza okuva ku mpewo naye nze Katonda ampadde omukisa
I can even survive kumpewo nga sirika ate nga nsasulwa nnyo. Kituufu. Even off air. You produce shows. N'obwa manager mbusobola. Yes. Not only on BBS. Babukwase. BBS bakama bange basobola. Because I've given myself time, TV njiwadde obudde njimanyi. Ogiyize. Siyiseemu buyisi. Ogitegedde. So kakati tobeere gwe n'olowooza nti tugenda kera ku makya nve mu TV ate ngenda ensuubula amatooke. TV ekyalimu ebintu bingi branches naye lwakubanga bwe nagamba abantu challenge ya TV zaffe wano ne radios growth upwards ntini ensonga oluusi osanga omuntu n'akeera ku makya naye akangende ng'alaba abadde kuba presenter tebamuwadde kya producer tebamuwadde kya manager anti lwakubalaba ne byonna olumu mu TV za Uganda ezaffe zakwegobera ezakwegobera nze kama wange saazi naliko yasoko emyaka nga mukage maga yasuka kunda banga producer yenga kimubiri producer ambo presenter atanengerayo kati olumu ina kwerwanirira teri ayina budde bugenda bera okulwana. This is Africa. Anti olusi bewerwanirira bwotyo nga bagamba oyagala twala mulimu gwoli olibo balaga nti na potential ebera manager wano omanyinze ngenda ku ekitu kimuze TV gye mmanyi mu nsi bagita telefina jenkoleddeko ninako omuntu omu yalaze na complaining because naina omukono mu kuyingira mu kujja kwe ngamba Saymore siri happy producer akola bwati nemugamba gwe kiwo obudde time ejatuka nga producer yakwetaaga nga ofunye yeshenda la White Weeks 3 present yali agikola n'alinnya kalize TV gye nkolirako ewaffe gye watali ddogo ewaffe ye watali mpalana buli omu akola bibye time bwe etuuka eba ekoze eki osobola okudda mu kolido tookoyo n'okube ngoba tonnafuna byakkola niwe omala n'obifuna kati saa zino ndi wano nkola akantu saawa 10 zina okunsanga ku station ate ntegeka esheeyi n'okubeerawo kati naddadde mu budde okunyumya kwani so ebyo bibeerawo mu bantu abakyali idle abalinda omusaala naye bw'okula kati ekintu kya kampani ng'eyaffe katonda akuyamba n'olabanga abala bagenda bakula nawe ne weekolako n'ogamba kati nange neetaaga tegedde bulungi so kati ebyo growth is natural bw'oba oli mulungi osigala oli muki present omulungi bw'agenda ku mpewo era ensika system embrace nga negamba nti mulungi gwe ne bw'osigala ng'owakana nti yali alina okubeera ku mpewo ratings bwe zijja nga gyali oba tokyalina ky'ogamba Nampijja kati ali ku ki oba azzaako ki ali ku ye mwennyini omanyi amaze emyaka 10 ng'ali ku mmwe kati yasaze wadde ku ye kati ali ku ye kirungi mu ye mulimu ebintu bingi kyona kyanaasalawo okuwa kyetujja omumanya bw'olaba nga apostinze ng'ali ku nnyonyi ng'agenze okusuubula ekyo kyojja ofuna si ye muntu gojja ofuna ng'akuba enduulu ng'ali ku live kale banaye speaking of that full figure yaddira ddala ku TikTok kwakolera kati banaye simanyi balina okudda mu novel namulaba ng'ali ne Gondi ne Honorable Nyombi team nendowooza baresolvinze ensonga zaabwe ate nina gwe nayogera naye ng'agamba General Raiso yagamba tekikyasoboka ekisoboka kuba ate ne TV neŋŋamba nawulira oli abyogera bwogezi saagala biwa mitwe n'amagulu naye ennaku zino akantu akakeera bukeezi nga ffe anti kakati olaba obuzibu ne TV eyinza okuba yatekikkiriza nti esobola okubeerawo nerina ebbanga lye babaddewo ekyokubiri nalaba Senkubuge yabadda mu kutambuza simanya ceasefire era bali mu bintu bya Museveni kakati sho neesukka okubeera ey'abayiribi abayiribi yakunoonya banoonya nnyo ssente banoonya nkalu fulufera ataliimu mu campaign ne wabagenda mukozesa wano mu ssente era ndooza tebaamuwa nkalu ate kubadde nawe ndaba oluusi kati ngaawe embaala abakubaawo n'alinnya ku stage waliwo omukyala eyajja mu kifo kya fulufiga akuba ekiraka kya fulufiga omwe wamulabyeko aliwa gwe baagulira emmotoka ne bamuzimbidde Gondi ye maamaani ye maama Patricia oyo omuddugavu awoggana oyo omuddugavu yali awagira Kadaaga Mama Janet tugenda ovaayo nga yawa muwabuzi wa pulezidenti ku bannamwandu ye muwabuzi wa pulezidenti ku bannamwandu
Tunaje. Nga bakimuwadde. Presidential advice on widows. Naye kyejagala kiri kimu. Traction yagisigazaawo. Baye abantu abasinga bomala okubeera mu limelight awo wabawo ebikubaddeko. Atasinga beekubagiza ne badda mu kino ne kiri. But he held the bull by the horns and ekintu akitambuza. Level figure is okay. Ali bulungi. Sirowooza nti ali bubi. Ali bulungi. Twade ku housewarming ya Shiba. Saakulabye. Mtyana tebakuyita. Kuba siri mu tiimu ye nnyo. Siri nnyo mu tiimu z'abayimbi. Sirina binene bye mbakoledde. But what do you think of every woman should be like Shiba? Omanyi Shiba alina engeri gy'atwanguyiriza obulamu okusinga bwe twali tulowooza. Okimanyi nti tewali mukwano wakati wa Shiba ne taata w'omwana bw'otunuulira ebifaananyi. Tunuulira ku housewarming. Shiba yabadde atudde wano ku main. Omwami Seka gye wamujja walabyeyo. Simanyi bino sibyogera nti nawe gwe nabijjeeko ne ndi ku observation yange. Naye Shiba alina ebintu byatuyigiriza ebiri mu nsi eno mwe tuwangaalira. Ekisooka mu time y'okubeera sire yabikola byonna. Bwe yazaala omwana ne tulowooza agenda complicating obulamu atulagiko obugere n'atakikola. Yatuteerayo obwana obulodi gobo. Ne tulowooza nti omwana wa Shiba nga bw'akyayagala obuwala ndowooza agenda kufiira mu mikono gy'abamaidi mwe muli awo ku mikolo nga zaasitudde omwana we. Oba simanyi kakati bwe twatuka ku taata w'omwana, of course olugambo lwajja we mugenda e London mwali Ithro Gatwick. Omwana amuwadde taata we yakola bibye. Simanyi endagaano yali wakati w'ababiri abo, naye ekinyusi kyensinze okwagala nti omwana ono ffenna babiri atukola ki? Atukwatako. Kuba sofa mu interaction yabwe sinnabalabanga mwami na mukyala, sinnabalaba nga boyfriend and girlfriend. Naye ate mbalabye ng'abazadde abatuukiridde. Kwegamba Shiba kye yasooka otukola yatuwonya akajanja. Kuba kati ideale buli omu yali alowooza Shiba agenda kusooka yeegaana omusajja. Talina ye kye yayogera. Byafuluma ku intaneti ye n'asigala mu bibye. Tegedde bulungi. Okitegeera. Ne tuvaawo tubyogeddeko n'azaala omwana we. Olwazaala omwana we n'amututeerayo papa yenna nti bannaye nazadde omwana wuuno. Baby boy n'amanya n'agatuwa. Teyadda mu bano basooka kwekako bugere tolaga mwana tokola ki. N'afubutuka waawo be yali olubuto yalutulaga. Openire ku show n'atugamba ngenda zaala. Era ne baluni zaayimuka eza bbulu eziraga nti baby boy. N'amala yakoze nozo bakoze akiika. Akiika si ey'omwana. Yebeera ey'omwana. So tatusibyeko nnyo taata wa mwana buli kiseera. Oh my baby. My baby. Taata w'omwana speculation yajja ne mumulaba waali awo atudde awo. Mu kifaananyi n'amubateera. Mu kifaananyi mwali naye ali wano ali ku bibye. Ate n'atalwana balaga kwawula. Nedde just my baby daddy ne buli omu akola bye tabituwadde. Naye omuntu atwala obudde yakigamba nti daddy waali. Era daddy omwana bamumuwadde. Naye mami wuuli. Simanyi Shiba naye ekyo nze ekifaananyi kyange kyenkifunyemu kino kiyinza oba kikkiriziganyeko. Naye ate ensi yatukakakakadde okubeera mu bulamu obwo. Yatukakadde okubeera mu bulamu obwo. Taata ne mama ne muleeta omwana mu bulamu obw'ensi ne mulema okukkiriziganya. Naye omwana n'atuka ku lunaku bw'abeetaaga ababiri nti zo sisobola kubeera waali. Buli kiyinza oba ekyabwe kyakukkiriziganyako. Naye ate kisoboka. Omwana naye n'akula ng'amanyi taata ne ki? Ne mama. Basingo mother ne basingo father bali mu nsi muno. Ekizibu kye basinze okukola nti abaana tebagenda kufuna kumanya kituufu mama ne taata kye bitegeeza okubeera awamu.
Obosegera tetulaba ko kabonero ka mukwano kwa bano babiri nate omwana asobola okunnyonnyola taata kyekini maama kyeki. Nze kye nayagadde oba kye njagala kyakola kyekyokubeera nti omwana we amwekwatira. Haki nkugamba twali tulowooza agenda kujja afune yenna mu birwa agenda omukwatiranga omwana. Yes tulira omwana we. Ne bwe twali ku kisaawe wano Entebbe nga tulinda ennyonyi. Oyo nno wa NRF. Mugumu simayo batunaafuna ku mirembe. Bayitamu buyisi bwe batyo ne bayitamu. Ne bayitiramu ddala. Oyisaamu drive abantu si bangu. N'obajjukiza. Anyway, bwe twali ku kisaawe yajja n'omwana we n'ebintu byali bingi n'asooka n'amuteeka wansi n'amulongoosa yamutereeza ebyalina omutereeza nga waali yekka bano abalala tebannajja neyeberera n'omwana we n'amusuuba tusale n'amugamba waliwo ku airport mu VIP eno waliyo ka press center mu Kasonda namuga waliyo press center eri n'agamba tugenda genda naye nyabe nkyalinda ng'omulabe omwana we yamwefiirako feno gye tuli omukazi oluba okuzaala ati ayagala ba maid nga 8 omukazi ayagala atuula awo basitule omwana omwana alwala ayagala mwekuŋŋaanye nga kibinja tata ne mwana mulinga bagenda okujjanjaba omuntu omukulu. Omwana n'akola pupu n'ayagala mujje kyalo kirambu mwakwateko okugulu okumulala akwate okugulu. Wali abakazi omwana apama oli n'abuuza omwana yapamye atya nga omwana apamye wakite mumusangula kyokka nga ali naye awo kyokka ye maama we mu kifo ky'ositula omwana amusangule era alinda omukozi ajja amusangule. So it's been really Shiba ina kyatulaze ne lutegeera nti abakazi mwina bo beezikajanja. Abazadde baffe omanyi nti bazadde bedda baamanyanga ng'omwana we afunye ekizibu. Tikusaamusa afuna bulidde ekintu nga kinsala bwe kiti ekyenda. That connection ebeera beauty na budde bw'omala na mwana. Ennaku zino abaana bawala abazadde abaana osobola omubuuza ddala ki kyamanyi ku mwana we nga maid yakikola ki. So Shiba ekyo kiyinza obutalabibwa bagezi basiru. Baagala nnyo bino bye tubagamba n'oli nadda hi guys ndi wano nsangula mwana wange bye baagala eby'ekisiru. Nawe bituteerayo. Naye kufa aba paying attention to details and nze njagadde your parenthood eri omwana oyo akutegeere. Ate Katonda waakusaasira wani kizizzaako omwana omu gwe muzadde asobola okuba comfortable naye kati ffe abaana amuzeeko mangu kubanga kiba kijja muyiwa okuzaala tekuddikamu okikola ne kivaawo ogenda kukiddako n'obwana bubiri n'olya lwa n'agadde n'ekyokuzimba ennyumba eyo Mbe yabadde ayogera alina kye yayogedde n'aga nti babagobaganya edda nkyala yamwogedde naye n'aga kati ali proud okuba nti ne muganda we balina we bayita ewaka so ekira kyonna kyonna ekisobola obbaawo balina we badda ne bakola ki. Omanyi Kampala ono ffenna kyekyali ekirooto kyaffe okubaamu ne ku poloti naye obulamu bwa Kampala buno bulina time we butuuka nga bulina bingi ebitukakatako jangu tutuulemukko wano omuntu weetaagayo ennyumba mu kyalo ennungi ate Mityana si wala Mityana kumpi wange weetaagayo ennyumba mu kyalo ennungi abaana bagende balabeko ku ttaka bakole ki ate naawe ogenda obuleko ku mpewo ennungi so nze ndowooza it is also a good move to Shiba ayinza okuba amanyi nnyo obulamu okusinga aboogera ku bulamu yandibanga obulamu abumanyi okusinga kumwe ababwogerako. But congratulations, Shiba. Like I was telling people earlier today on the morning show, abantu bangi tulina be Kampala wano. Agamba ewaffe lwakuba bajjajja be gye bali. Naye nga tebalina na room we basobola musuza. Muzimbe ennyumba abantu bangi nga tebali comfortable na family zaabwe. Naye waliyo n'abantu bangi nga gye bali nga tebalina waabwe ebyaddala ng'oli akusongera eyo nnyumba ya anti wange lwafunye ekizibu noka tumudduse wa anti wange anti n'ababuuza ani yabagambye muleeta wala nga tebalina we bayita waka. Wali ekintu kisinza kutta abalwadde nga kuzunza okitegedde tutwaleko ewa taata guuni nti bannanga wange wafunda
omuluyanga oli mulwadde naye ng'omalako abantu emirembe ng'embeera nkambwe so byebyo n'abantu abali eyo kyoba osobodde ng'okikola waliwo oluusi olina okyusa kosi ya famire kati abaana ba Shiba n'oli muganda we bajja kukula nga beeyo tebabirabye obulamu nga balaba buli constant bukola ki obuvunaanyizibwa bwaffe kufuba kulaba nga bantu bakulira mu bulamu bwaffe twakuliramu kyokka ate kufuba kulaba nga tubawa obulamu bwe banaasobola obbeera nabo kasuku ffe twakulako n'abaana babagaga kati be baavu ku byalo kategedde bulungi ngategedde so kakati omuzadde era kikkakatako okumakinga sure nti oli bulungi abaana bakuze bulungi naye ate abaana bano basobola okukulira mu bulamu obulungi okubeera mu bulamu obulungi ne wonaaba ovuddewo baleme kugamba nti baba abaana abaali ab'omugagga bapangisa wali okupangisa si kibi ne wanpangisizza nga osaanidde okupangisa kiyimba Kenzo yakikubye ekyo yakikubye ensonga yoweere artist album yavaako ekiyimba kimu anti tubangana yali amufuukidde obuzibu naye at least kalatola bakenzo ekyo kimba basobola kinominatinga mugonde mu BET ogambye basobola okukola batya kinominatinga mu BET oyidde omuyayi kyagambe mutyaba muloluyimba basobola odinominatinga mu BET abada sayimu mukuba omusajja oyo but of course awo tuba tuwunzikira tulabye tensions between camp ya Bebe ne ya Kenzo zeeyongedde waliwo odi etambula ng'omuwala agamba mbu yafunye amawulire nti baagala Kenzo ayina be yasasudde ayina be yasasudde bakube Bebe Cool n'abaana be baba bagenze mu Western gye bali kaodi ako kakyatambula tukyanoonya kaverifyinga then ne Lirupazo yavuddeyo bamulese nga bagenda omumiitinga Museveni bannaye naleseraako kigambo amazinga bakikozesa emirundi nga 5 omwana yatuse nangamba amaziga abakozi eki balinga abagondi olina nga akasuku kiki ngo amawota gafuusa amawota njogedde ne Pazo ku makya mwayambaza Kenzo ekintu according to him angabe mwamwambaza naye of course yadde ayina bakola ki bagamba naye Pazo kati beyagambye sijja bagamba naye agamba bwati kasuku tusiba ffenna mu sawuna ne tukubaganya ebirowoozo ku bizibu ebitukola ki ebituluma ne tusala amagezi ku ngeri gye tuyinza okusisinkanamu abasobola okututaasa okuva mu biki twakamala okuva wano yeno Sweetland twakava ku Sweetland ng'abankubira essimu nga baŋŋamba nti ate Kasuku agenze bulijjo gye tugamba nti ewali solution ekibuuzo kakati gwe kitegeeza oyagala kujja buzzo nsange nga ku sawuna ompeeyo bucyolo gwawo twagala toyagala ngende wali wennyini ate kati ku bonna be yadde agamba yabadde agamba ani kuba kati Bebe tabeera naye mu sawuna Kamiri taba naye mu sawuna be yadde agamba nti bali bajja n'ewaka era ennaku ebiseera tumulabye ku Gravity ne Kenzo maybe kwe kuli gwe yabadde agamba ndowooza abaana kwe bavudde obbiga kubeera be bantu basinga obba nabo agamba ennaku yaffe yonna tuginyumizza bameka babiri tewali kinuma kyotamanyi fulufigo y'abantu lwaki obawa nnyo credit fulufiga musolo bbaawo nga munyumya emboozi n'afuna ddiru ya Museveni oba oli awo ng'essimu evuga gwe wambwa bagamba oli janguira oba omusajja gwamanyi kyonaakola ki kyova olaba nti abakuba ekiwato kubanga agenda n'okutwalayo nga wali tukola ki nga tomanyi oba onaakola ki onaagenda kati ndowooza ne Pazo ng'alina ekirowoozo nti tulwanye ffenna ekyokubiri kakintu takiŋŋambye kirowoozo kyange yasalawo azanye akole data work bo gwe batasobola Pazo olwakeera ku makyanga alinga anywedde ate nga simulangako ng'anywedde n'ayisaamu abasajja eggaali ku for you yonna nejjwa mu video ba Pazo ba bloggers ba NRM n'abasini batano ne batambuza obwo omanyi social media mu byobufuzi buno lunaku
NUP bw'ogiwambako k'ekitimba olunaku era kale kakati mu kusalawo okukola data work nze ndowooza Pazzo n'abayimbi abalala abali mu kampeyini za muzeeyi balina pressure nti kyetubala tunaakijjayo kubanga kyandibanga ssente ezo ze bayimbe zino batezifunirwawo kwolwo ziyinza okuba zinazo zikuŋŋaanira naye ate era ne ssente ezo waliwo ekirowoozo nti bwe tunaamaliriza kampeyini tujja sisinkana muzeeyi buli omu aweeyo ekiki kaakati kampeyini zigenda zitambula mu kugenda nga zitambula waliwo ebirowoozo ebijja nti naye omusajja tunaamulaba kubanga ki ekyamazima kiri kimu nti ku bayimbi abagenze mu kampeyini omwo akalulu ka Uganda nga ngeri gye katera okukomekkerera bayinza okuwummulamu emyezi gyabwe ng'esatu nga tewali ssente zabivulu zibakola ki zibakwata kakati emyezi esatu egiwaani gigenzo ziwummula ng'olinamu kaki kasente nga muzeeyi ebina byabikuwadde ng'olina projekiti z'okola ki z'otambuza kakati bw'obanga oli kitundu ku gurupu naye ng'owulira waliyo abagenda gwe ebifaayo tobikola ki tobimanya olina okuvayo ne weekyangamu kakati ze byebimu byensomedde mu bbaasa nti Pazzo yasalawo okukola data work nze gye nali simulikomendinga kukola kubanga bagenda okumuyita ng'alina ekyokutundayo yali alina endongo kati nga nze ndowooza yali teyeetaaga gattako bigambo naye musajja yasalawo okukola kyakola kakati ekibuuzo nvudde ntya mu kampeyini wano kubanga bano abasinga obunene bagagga Bebekulu ssente azirina Kenzo ssente azirina ne wayagala kati yafuuka advisor ate alina minisita ewaka asobola muzeeyi wakola ki Kakamiiri ako mukalaba alina omukisa nti mu gavumenti yo waliwo abamwagala nga bafaani be president abayinza oba tanna responding ne baba wakola ki Gravity alina wamama Nampijja gyayita kati Pazzo talina ayitira mu bano ate bagenda bokka kwekwerwanako kubanga mwe byabalemu okwogera mbiboogerera ate nze siraba kyenfunamu kitegeeza nti munseetinza abasajja bajja kunsekerera nga tuvudde wano kale omwezi gwa November betto betugukutte ku Kasuku live aliya walabye nga tuli ku Saymore official ne tudda kati ku Kasuku live bane mwe bale kulaba sheno no sheno bambi ina confidence bambi gye yampa yes guno omwezi gwe nakakasiza sendi byayogera ayagala okuba sendi addukira wa Saymore kale ne guno omwezi buli abadde ayagala okunkuba addukidde wuwo amutujjeko agabozi gamwage ekisiru mwenga mukuba abantu tusanga omusajja omukulu ng'abeera ku bantu abakuba ate bamugambako ng'awoloma lwe yanjerega ebirevu byo nanyiga gy'oli gwe alina corporate kasungu kusinga ebirevu byange bitya nti kati nakuza ebirevu nakoppagu gwenze muno mmanyiddwa mu nsi muno n'ebirevu nabyo kakali bitandisa okummanyiiza ndakolo nga saaliwo waliwo nga babyogera waliwo abasajja bwe bali bangayo olwa Bebekulu kyokka nga n'omusajja ku show gye yali angayirako Saturday yali taliiwo era yatuuka nga talina kyakomenti nga ku mboozi zimu ati yakola ki era si gwe nali njogerako n'agamba naye ngenda okola ne baati akubaganya amataba takera okutambulira ku bantu naye kye nakwagalako wamala n'oguba nogaa kati ekijja sina kye sisobola naye kino bangi abakisobola omwana walanga akola ki ng'akubaganya amatama kino kanyama omulabye nate yakatandika tannalya naye abobinga bane mubeere buli wama mbadde nkugamba nti sheno yampa confidence nti kitegeeza nti naye abantu abasobola okumpuliza nga tebampuliza by mistake omanyi abantu balina ebintu ebyo batekinga for granted omuntu weetaagayo ekintu kimu ekikugamba nti nsobola just sinnafuna bufunyi timing yange
tinze wakinjo natandise wali naga nti kuno mate kubadde mulonye embunzi waliwo bintu byogezaako ne bigaana n'ogezaako kino ekikola ki ne kigaana bwe kisanga omuntu alina self esteem entono abaako n'awanika n'akola ki naye waliwo obuntu obwo obutono bw'osobodde okukolako bukuwa amaanyi n'ogamba nedda ndabika nsobola jasi sinnafuna bufunyi noobu kanjira nsigala ngezaako so ekyo nno nkigamba gwali eyo sigala ng'ogezaako keep showing up sigala ng'ogezaako omukisa gujja kukusanga ogenda kale tujja kukwatagana mu Desemba era nga gwako tuwrapping up omwaka ebimu ko bibaddeyo mu mwaka guno ne Saymore official. So until next time, mubeere bulungi, mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange